Nange amawulire ge tufuna okuva side yawo gongedde okusonga engalo ezirumiriza bulijjo gavumenti y'e Rwanda eyogera ku ggwanga ery'omuliraano erigiri obubi obannange tulina bannayiba batuli bubi bannayiba batuli bubi Rwanda akaaba Rwanda yeekubira omulango ogutali gwa kubika abasajja batuli bubi Paul Rutagambwa Kagama ayogera ensi tewulira leero munnange agali kosya ekibiina ky'amawanga amagate kifulumiza alipoota eboogera ku ggwanga ery'omuliraano eriwagira abayeekera abatigomya Kagame era ng'eggwanga ery'omuliraano lino eririraanye Rwanda bawagira omuyeekera nga basinzira ku muliraano munda mu ggwanga erya Congo nti eggwanga eririraanye Rwanda neighboring country to Rwanda bawagira abayeekera batigomye Kagame nga abayeekera bano babowa ebikozesebwa nga basinzira mu ggwanga erya Congo. Take a moment, have a listen to the news magazine ekiri Atabaala bw'obanga oli kumpi bw'abanga asumagidde bw'abanga tafuddeeyo bw'abanga olaba ali ku bibye ne bw'omulaba nga ali ku bibye nga kyoliko kyalika awuliza kiri Atabaala muyite nnyo nti basiiri ekibiina ky'amawanga amagatte kifulumiza ripooti ekikawaŋŋamula nga eggwanga erya Burundi bwe likola enteekateeka ez'okuggyako pulezidenti wa Rwanda Paul Kagame bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okuwandiika okutendeka n'okuwa ebyokulwanyisa eri abayeekera abasinzira mu province ey'omaserengeta ga Kivu, South Kivu province mbuvanjuba bwa Democratic Republic ya Congo. Abayeekera bano Burundi bewagira kigambibwa nti bakulemberwamu omusajja Omunyarwanda eyadduka okuva e Rwanda n'agenda e South Africa, Dissident Generali Kayumba Nyamwasa. Wetuli wenyini mukwano gwange gana agali kosya olwaleero tugenda kubanga tukuwa ensonga z'ekatanga kitundu ekyokubiri anti abagamba nti be bannannyini ttaka abatuufu bazuuse bawakanya omulangira wa Lugembe agamba nti yagula ettaka lino naye katusooke tufune agali kosya Rwanda Burundi egiri bubi Kagame Nkurunziza ayagala kumuzza mu kyalo. Mawulire getusobodde okufuna okuva mu kibiina ky'amawanga amagatte begategeeza eriggwe munnange ali naffe nti General Kayumba Nyamwasa yawagira abayeekera abatigomya Kagame era nti basinzira mu ggwanga ery'omuliraano erya Congo okukola bino. Ku ludda lwe Nyamwasa abadde ajja yeegaana lunye nti saagala kukozesa maanyi g'amagye kuggyako Paul Kagame wabula ekibiina kyange kya RNC twagala kukyusa buyinza mu Rwanda nga tuyita mirembe. Bagamba nti akakiiko ak'enjawulo akateekebwayo ekibiina ky'amawanga amagatte kafulumiza report okunoonyeza ku by'e Rwanda ne Congo. Bagamba nti waliwo recruitment network akabondo akawandiika abantu abaneegatta ku bayeekera kali mu Congo. Bagamba nti balina abantu abawerako ddala 12 abaazitokosaako enkebeta bababuulidde bino ne babagamba nti omusajja bamuyita Shaka Nyamurasaba. Shaka Nyamurasaba ye yali komanda waabwe oba ye komanda w'abano ng'akolera ku biragiro bya General Kayumba Nyamwasa. Bafuna ebyokulwanyisa basooka ne bateekawo ekibiina ky'abalwanyi nga bakiyita P5 ne bateekawo ekyo bakiyita Rwanda National Congress oluusi nga beeyita the group of Kayumba Nyamwasa. Alipoota gye tusobodde okulabika nga tulabako abamu ku bano abazirwanako bategeezezza nti Kayumba Nyamwasa yadduka okuva e Rwanda emirundi egiwerako alinnye ennyonyi n'ava e South Africa
najja e Congo n'asinkana bano n'abawulira ebyokkola n'abazaamu amaanyi bongere amaanyi mu mulimo gw'okuggyako Kagame. Agambye omudigido oguli awo embeera tewuuma si bye binyuma ennyo. Kakati bino ebiriwo ate bifuuse byaku buli omu alumiriza munne. Mu bubaka bwe obuggulawo omwaka, Pulezidenti wa Burundi Pierre Nkurunziza ate yalumiriza gavumenti ya Rwanda okuwagira abayeekera abamutigomya yengo wa Burundi okukola endumba ezasse abantu 26 n'okulumya abalala 7 mu katundu bakayita Ruhagarika mu kitundu eky'e Buganda mu province eye Kibitoke wali eri e Burundi. Presidenti Nkurunziza Pierre yategeeza mu bubaka bwe nga yogerako eri eggwanga okuyingira omwaka 2019. Nagamba nti abaakola ebyo baatubuulidde nti Rwanda yali emanyi bulungi nnyo entegeka n'okubawo ebyokulwanyisa era bangi ku bo baasindikibwa Rwanda ne batendekebwa ne bava Rwanda ne bajja ne batukuba. Pierre Nkurunziza bwe yategeezeza. Amawanga gano gombiriri guno sigwe mulundi ogusoose buli ggwanga nga lyegaana eri okuba nti nno litigomya linnaalyo. Nabateerako President Kagame mabega kaawo ng'ayogera ku by'e Burundi. Kati owulira President Nkurunziza mu bubaka bwe obw'omwaka omujja agamba Rwanda ye mutigomya. Kigambibwa kati okusinziira ku ripooti gye nkuwa efulumiziddwa ekibiina ky'amawanga amagatte ega nti abaazirwanako bano 12 aboogeddeko n'abakungu ba UN United Nations bategeezezza nti waliwo network akabondo k'okubawandiika basinzira mu kibuga Bujumbura bakayita Bujumbura 9 ne bagenda mu mawanga ag'enjawulo aga Africa ne babakuŋŋaanyayo agamu ku gonga galiraanye Rwanda bakuŋŋaanira Burundi naye babakuŋŋaanya okuva mu mawanga ag'enjawulo aga Africa agamu ku go gali mu East Africa amalala gali mu Central Africa amalala abalala abayeekera Kagame bali mu maserengeta ga Africa waliwo obubondo obuli mu Western Europe waliwo n'amatwale bagayita Bijabo ne Fizi eyo e Burundi gye bakolera ebyo byowulira. Abatigomya Kagame bakuŋŋaanyizibwa kuva mu mawanga ago gonna ne bakola bye bakola. Ono omukulu waliwo omusajja bamuyita Rashidi oluusi bamuyita Sande naye musaale nnyo mu kukola emirimu gy'okutigomya Kagame ku lwa Jeno Kayumba Nyamwasa. Rashidi Sande oluusi yeeyita Rashidi oluusi yeeyita Sande tatigomizza Kagame neeyano asinziira bulungi n'akola byakola. UN efulumiza ripooti ku Burundi. Oh, this is not the kind of news you want to call good news. Oh, do we have news that is good? Anyway, kano sige mawulire goyinza okutwala nti mawulire malungi naye simanyi oba eriyo amawulire amalungi. Rwanda Burundi amususa bubi. UN ekakasizza. Kyekiddako bano abaana ab'enda ya Nakalama baali abaawamu batandise okwebojja buli omu alumiriza munne. Ensi yonna kati efulumiza ripooti bagamba Burundi Pierre Nkurunziza ayagala Kagame aveeko. Yamaawe. Mu Lutoolo tugamba ne mu Lunyolo ekitinka kirebaga. Mu Lunyalana tugamba oya. Waliwo ekibiina ky'abalwanyi kya FDLR kati kyetufuna kitulaga nti Kagame alina a double-edged sword in the names of rebels that are coming in to see him away from power.
ekiso kisala emirundi gyombi. Abayekera ba Kayumba Nyamwasa nti bamuli bubi basinzira Kongo. Sinaba kugamba oli gwe bayita Callixte Nsabimana Sankala. Oyo naye wa mutawaana. Ekiri Atabala the News Magazine. Bukedde Fama. UN egamba bayekera Banyamwasa basinzira Burundi. Naye waliwo abayekera bulijjo benkugamba aba Callixte Sankara Nsabimana ba Forces for the Democratic Liberation of Rwanda. FDLR. Abasajja banza bamwitwa ba Callixte Nsabimana ba Rudasingwa. Let's have a break and get back. Ekiri Atabala. So. Agugabadde agali kwotya nga gakutuusiddwako Premier Recruitment Limited emukulu Paleria Group of Companies enoonya abakyala abali wakati w'emyaka 21 na 38 akabasobola okwogera oluzungu ng'era bali agadde okukolera emitala w'amayanja. Okumanya ebisingawo tukubire ku 07755500 oba tusange ku Crane Chambers omwaliro ogusooka omulyango ba Kampala Road mu maaso ga City Square. Twakakasibwa Ministry ya Labour, Gender and Social Development ku license number 152 era tuli ba member by Uganda Association of External Recruitment Agencies. Premier Recruitment, uniting talent with opportunity. Kikumi katonyeze 5 Kampala ne kikumi mukaga katonyeze 8 Masaka. Bukedde Fama omuziki sonsomola. Oli mu programu ekiri Atabala ne Coca-Cola. Taste the feeling. Kasera ke tukungana fenna abenganda wamunabe mikwano letulire sanyu okwagala sekukure tuse Taste the feeling. Coca-Cola Christmas. Bunyamasanyu genda kwenkulu mu Uganda onna ne Coca-Cola Christmas eno tukwagaliza Christmas ennungi okuva mu Coca-Cola. Nzo musawo musuuse nkwete eddagala bayita kalaso kukoliroko mu abaami abatatambula bulungi. Lino eddagala ligenda okutereeza paka lwolifa. Eddagala lino enkozesa yaalyo yeeno olinywa lyokya litambulira mu musaayi olinywa kiro saawa emu lijja kutuyanya ojja kufuuyisa ng'ofuluma ebikyafu byonna ebyali byazibikira emisuwajjo mu ssaawa 11 liba limaze okubuna. Mu abasajja awo wali waaka ate mu abakyala lino lye bayita watermelon mu ssaawa 3 oba omaze okutereera ate gwatawanyizibwa amannyo erinnyo likuluma lirimu ebituli buzibu ki bw'olina ku linnyo gwalisa sayidi emu jangu na kyakulya kyo olumala okujjanjaba olire sayidi eri gy'obadde toliisa gwanywa ekyokyo oba ekinyuguga ng'amannyo gasanyalala gwe jangu na kyakunywa oba ice tusanga bwakaliga wakyengulwa bumotero enamba y'essimu 0754 39 973 Kalaso Herbal Tooth Product lisinganibwa amafamasi gonna naawe ayagala akamu akamu oba omusuubuzi tukwaniriza ku ddwaliro lyaffe wano ewakaliga. Beera miliyoniya ne Airtel Money. Kozesa Airtel Money mu Uganda lya Christmas eno. Ofuna omukisa okubeera omu ku bawanguzi abataano abanawangula kakadde buli lunaku oba buli wiiki ekirabo eky'obukadde 10. Nyiga star 185# ofuna omukisa okuwangula ekinene. Airtel Money nyangu ekolerawo yesigika. Airtel, the smartphone network. Baserei Herbal Research Clinic abakugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde n'ery'ekiwalabu bajjanjaba endwadde nga pressure, kabotongo, hernia, candida, asthma. Olina obuzibu mu lubuto bakoleddeyo ka clear stomach bwa busumbuyibwa ekiwango ba sinus senyiga atawona naye bakoleddeyo ke bayita cleanser. Tonyezaamu amatondo 3 gokka ebikyafu bifulume. Omukyala tolina ssanyu mu maka mwe bannabukalu babakoledde ke bayita ladies happiness ssanyu ly'abakyala. Omwami oli munafu mu nsonga z'omubufumbo balina ke bayita sonsomola. Serei
bakuleetedde eddagalo ojja kunywa eccupa emu yokka otereere. Olumizibwa amannyo gavaamu omusaayi oba galimu ebituli. Bakoleddeyo ke bayita dental care powder sigaza amannyo go. Serei Herbal Research Clinic bakubire ku ssimu noti 7 noti 3 5 2 8 emu 8 emu oba ku noti 7 8 emu noti 2 noti emu noti 8. Baserei Herbal Research Clinic ekitebe kyabwe kikulu basangibwa Lweza Kajansi e Kampala bali ku Royal Pharmacy ku Lubaga Road ng'ovudde ku Kobil. Mwabe mukono baserei eddagala ya musobola disanga ku Kabana Pharmacy okumpi ne Satellite Beach Mperere mu Kampala ku Lwegayaza bali ku Shiro Pharmacy opposite Kobil. Abeka Wempe eddagala ya Serei Herbal Research Clinic mulisange ku Shubu Pharmacy ku Kidda Ettula ewakiso ku Lasan Pharmacy kumpi ne District ate Masaka genda ku Ambiance ku Kidda Emulago oyambukirawo ngo kutte ku kuba eririko Ambiance oyambuka ku ddalo lye Mulage Masaka ojja kulaba n'ekipande kya Serei Herbal Research Clinic. Essimu yaabwe eri noti 7 noti 3 5 2 8 emu 8 emu oba noti 7 8 emu noti 2 noti emu noti 8. Beba Serei Herbal Research Clinic wano Lweza Kajansi. Ebirwawo byerabirwa katwejjukanye nga tukujjukiza ebyaliwo olwaleero mu pulogulaamu ekiri atabaala. Katwejjukanye akutuusibwako Serei Herbal Research Clinic abasangibwa Lweza Kajansi okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 7 8 emu noti 2 noti emu noti 8 oba noti 7 noti 3 5 2 8 emu 8 emu. Ye Dr. Hassan Haruna Kabuza. Wetuli wenyini kubukede fama embuti kizi 10 10 tukyalife na ennaku z'omwezi ezo 3 January omwaka 2019. Weya yu mu 1993 twogera ku mawanga abiri ga kirimaanyi twogera ku kyokulwanyisa kimu kinnamuzisa. Leero mu 93 nga 3 January eggwanga lya America ne Russia bateeka omukono ku ndagaano eyasinzirwako buli ggwanga okendeeza ebyokulwanyisa binnamuzisa bibaali balina. Russia ne America. America yakulemberwa President George Bush Senior songa ate Russia yali ekulemberwa President Boris Yeltsin. Era enteeseganya zino zaali mu kibuga Moscow ekikulu eky'eggwanga erya Russia emyaka 26 egiwunzikiddwa. Katwejjukanye abadde akutuusibwako Serei Herbal Research Clinic abasangibwa Lweza Kajansi okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 7 8 emu noti 2 noti emu noti 8 oba noti 7 noti 3 5 2 8 emu 8 emu. Ye Dr. Hassan Haruna Kabuza. Obuyimba obukyamula bwokka bukedde fama embuntikizi. Okyali mu pulogulaamu ekiri atabaala ng'ekutuusibwako Coca-Cola. Taste the feeling. Oluvannyuma lw'okukola ennongoseza mu tteeka lya Excise Duty Act, gavumenti ya Uganda etwala omukisa guno okutegeeza bannayuganda bonna nti omusolo ku mobile money gukendeezeddwa. Omusolo guno gujja kuba kukuggyayo ssente kwokka ku butundutundu 5 ku buli 100. Okugeza bw'oba oggyayo siringisi emitwalo 10 ojja kuggibwako omusolo gwa siringisi 5. Tewakyali musolo gwo kuggibwako ng'osindika ssente nga bakuweereza ssente ng'oteekayo ssente oba ng'osasula ebisale. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu ku nnamba emu noti etali yakusasulirwa oba tukyalire ku mutimbagano gwaffe www.airtel.co.ug. Airtel, the smartphone network. Oludde ng'otawanyizibwa obulwadde bwa prostate BPH obutawanya ennyo abasajja bwe bakula mu myaka okuva ku myaka 45 n'okweyongerayo nga bukuleetera okufuuyisiza okumu naddala mu budde bw'ekiro omusulo okujja nga bwe gwesiba nga tokyasobola na kugusiba awamu naawe eyazibikiranga kaakano ofuuyisiza mu kapiira baaba n'abaakenkuka okujjanjaba obulwadde buno n'osuuka bulungi nga tolongooseddwa wamu naawe amagulu gwe galuma agazimba agasannyalala ebigere bikuma omuliro ekiro nga tobibikka awamu n'amaviivi nga gakuluma nnyo nga tokyasobola kufukamira wadde n'okusutama nawe bagenda kutereeza. Weeyune aba Crest Natural Health Center eddwaliro ly'abakadde erisangibwa ku AM Legacy Plaza mu Kampala ku Kaleerwe mu maaso
ga UDS Primary School ne mu Masaka mu Nnyendo ku lw'evviira mu maaso ga Greaton Hotel ng'eno omusawo abeerayo ku Lwamukaga. Okumanya ebisingawo bakubire ku simu zino wammanga 0750 18 55 8 oba 0770 748 8 oba bakyalire ku mutimbagano gwabwe ku www.crestnaturalhealthcenter.com. Oli mulwadde wa kiwanga senyiga takuwonako kwasimula awamu n'okuziira omwana we yamiranga bamuzaala tebaamufuuwa bulungi oba afeekeera olina alaje olususu lukusumbuwa oba kweyagula lubutukabutuka amannyo go gaaguba ne gava mu langi yaagwo oba malwadde bulwazi oli wa sickle cells oggwamu omusaayi oba kuluma nnyingo amaaso go ga kyenvu oba musulo gwe gwa kyenvu ekyokuddamu kyo kisange ku Heal the World Organics ojjanjabibwa owonera ddala. Heal the World Organics bakubire ku ssimu noti 7 noti 5 noti 1 25 oba noti 7 noti 5 noti 4 7 noti obasange wandegeya ku Annex Building omwaliro ogusooka room 30 ofune obujjanjabi obwa ddala. Heal the World Organics. Munna Kampala eno ye City View Guest House. Oyagala ekifo ekyokuwummuliramu ate nga kitegekeddwa bulungi? Jangu ku City View Guest House ojja kufuna buli kye weetaaga. City View Guest House kifo kiyoyooteddwa bulungi n'ebisenge birungi okuzaama ebitegekeddwa ku mutindo gw'ensi yonna. Bw'obeera ku City View Guest House ekibuga Kampala kyonna oba okirengera bulungi. Tulina balkon ey'omulembe kw'osobola okutuula n'omwagalwawo ne munuuna obulamu ne mungu n'apataabaali. Tusangibwa Zana ebunnamwaya. Okumanya ebisingawo kuba ku 0886 0289. Gwayagala bu milioni 12 myezi 3. Ulira bino. Melon Jewel Sweet number 2 kuve China. Yenkozi ya sente. Bino byewunyo melon yenu byeyina. Ekulira myezi 2 n'ekitundu. Buli kikolo kikuwa melon 5 n'okugenda waggulu. Melon ebenzito wa kilo 10. Egumira enkuba n'ebirwadde ebirala. Ekikuta kyayo kirina omubiri mugumu ate nga nnyangu okutambuza. Teyatika wadde okutawanyizibwa kalala nkoma. Ekuuma ekimuli. Eyo ye Melon Jewel Sweet number 2 okuve China. Ya bikuubo. Jukira nti melon ez'ebikuubo zirimu ebikanga 10. Naye erimu mukebe oguliko olulimi olukyayina lwokka. Wegendereza abakyupuzi melon eno Jewel Sweet number 2 eri mu kifo kimu wokka mu Uganda eri Lubowa ku Lwentebe ku office za Amaika Mixed Farm okulira na Roofings. Ate mu abagala okulima melon enzirugavu mulime ekika kye bayita Black Hilo nakyo kiva China. Muyika teekamu ebikola 24,000 buli kikolo kivaako melon 5 omugatte ofuna melon omutwalo gumu 12. Jukira melon zino ffe tuzigula ku nnimiro mu kidibo melon emu tugigula siringi 10 bw'ogatta bwe bukadde 12 muyikeemu. Ate tokaaba mbu tolina byuma bifukirira nnimiro nabyo jangu tubikuole osasuleko ekitundu balansi omusasule mu myaka 2 nga totusingidde kintu kyonna. Mwabakaaba obwavu tugula amaziga g'obwavu tukubire kati ku 0772 46 53 07 oba 0752 64 67 5. Ayagala lima atagala bwebake kola gwa kulya. Obuyimba bukyamula wokka Bukedde Fama Embutikizi. Buterefu ku 10 katenze 5 10 katenze 8 9 mu katenze 6 Bukedde Fama Embutikizi webali nnyo webayida kulabika nti munange okyali naffe wona wosinzidde okubanga otwegaseko kyokozijjo kiri abali mu Kampala mwebale kubanga mutuliriza abali mu bitundu ebyesudde ekibuga ky'eggwanga kikulu Kampala nga gye musizidde okubanga muwuliriza mwebali nnyo mwebalire ddala kubanga muli naffe. Kampala kasana kakira ddala bulungi nga bw'okirowoozaako ne mu bitundu ebirala tulowooza weewaawo anti January bw'atyo bwafaanagana akasana katera okubeera waggulu okusinga embeera eya bulijjo. January normally it gets so hot ate January akasana ne kaaka ne katuuka ne mu nsawo kale embeera bwe beefaanaganako bwetyo tulina kulabika nga twenyweza n'okweziziba. Abakwano bange mukyangamba ku nsonga ya basale nabagambe nja kubategeezaako kudi na butya enteekateeka we n'aba tukyayogerako n'amasomero gayambeko okulabanga gatukwatizaako abazadde ensonga ereme banyiga nnyo ey'abaana nga badda ku ssomero waliwo enteekateeka ejja mu maaso awo gye egy'okuba mpagisa edduge enaayambako abazadde okulabika nti nno muyambibwako ku nsonga y'ebisale by'abaana abaana bagende basome mu masomero amalungi naye nga bayambiddwako. Nja kuba nkubuulira erigwe munange atuwuliriza wetuli ensonga gye twabaddeko olunaku olwajjo ya Katanga akyagenda mu maaso n'okwogeza abantu ebikankana. Tulina essuubi ly'okufuna pasita mukulu wa Lugembe mulangira wa Lugembe atubuulire saidi ye
waliwo abantu waliwo omukulu yasindise n'atunoonyako ne twogerako naye fixing appointment abenga atubuulira era mu kaseera katono eri gwawuliriza mukulu agamba nti yaguze ettaka lye Katanga asenda abantu abali kuyika 13 tusuubira okubanga tumukuleetera atubuulire yaguze ati ettaka lino biri bitya tuwulire side ye naye in the meantime nga bikyagenda maaso n'okubaawo waliwo omukulu yankubira essimu n'aŋŋamba njagala ku nsonga z'e Katanga nange ne ŋŋamba siibe mubi mukama wange nsanyusa okulaba nkale sebo esebo nange nsanyusa okulaba sebo amanya gaffe amanya nze Abdallah Hakim Liyombya esebo kali nnimi esebo nga ndi muzzukulu wa Samuel Mukasa Muganza awongererwa galina nnyini ttaka lino waŋŋamba onjagala kuŋŋamba ku by'e Katanga esebo nze bubiŋŋamba biyinza obutannyamba nnyo oba n'ebiyamba nnyo abawuliriza n'abali e Katanga ekituufu sebo bwe mbyesigaliza biba tebibakoledde abantu ekituufu sebo ensonga yammwe eriki kakati ensonga ekwatagana n'ettaka lya Katanga jjajjange yafuna ettaka nga 24 omwezi ogwokuna 1895 1895 esebo 1895 yesebo era nga liyitibwa Mulago Shamba mu 1905 January nga 7 olukiiko lwa Buganda lumukakasa okuweebwa ettaka nga lyamweebwa Kabaka Mwanga mu 1923 ng'ennaku z'omwezi 23 mwezi ogw'omunaana ayongera okukakasibwa okuweebwa ettayito y'ettaka eryo ettaka eryo lizitowa obunene bwa acres 83 ika kimeka 83 ze eka eziri ku ttaka eryo era FC namba y'ettaka eryo eri 16010 ye FC namba kakati gye bayita PC namba nebeera 16071 ero ly'ettaka lya Reverend Samuel Mukasa. Samuel yazaala abaana bangi mu mwaka gwa 1922 tuyingiddemu obufuzi bw'abazungu oba mu budde abakoloni ngera bwe kya statingibwa wano omukoloni ajja ayingira mu ttaka lino okubuzaabuzibwa kuzze ebbanga ddene wakati wa famire yaffe ne Makerere ekiriminga ettaka eryo nti lyayo era nawulirako nebyagenda mu kooti esebo Makerere ettaka eryo liri acres 707 nga FC namba ya Makerere eri 2210 PC namba yaabwe Makerere eri 207 songe ya Samuel FC namba eri M0 M60 M0 eyo yenjawulo kakati batuko kuzimba eddwaliro bazimba eddwaliro ku ttaka lya Samuel nannyini ttaka omutuufu kakati ye omwami by that time yali governor yazimba ennyumba z'abasawo awo wava okubuzaazibwa okuleese n'okutuuka kati nga Makerere tevaayo kulaga nti waayo ate nga ffe tulina obukakafu nti waffe bazimba eddwaliro eno eryandizimbiddwa ku project gye nkusomedde waggulu ey'Amakerere eri 2 yes eri 219 ly'ettaka lya Makerere era luliri acres 707 kati tujja ababaddewo bajjajjaffe bazze banoonya ettaka bafudde era wenjogerera mu baana ba Samuel wasigaddewo omwana omu naye ali myaka nga 98 mwala wa Mitaluthi na Kiriba abeera Makerere tuzze tutawaana awo batata batawaanye naffe abaana era tuli mu kintu kyekimu tunoonya naye ekyatusanudde kwe kuwulira omulangira agamba nti Walugembe nti yagula ettaka acres yasooka 13 zenawulira tizamugubuzibwa taata wange Buyise Mugenzi yafa recently nagenza okuwulira ku programu gyentera okuwuliza gyowereza mukama wange ezaali 13 ate zigenze mu 15
kati kisinamanya nnyo simanyi era ojja kwongera ontangazeemu awo ow'ekibanja asobola okugula ekibanja n'agoba ow'ekibanja munne wangi ow'ekibanja asobola okugula ow'ekibanja n'agoba ow'ekibanja munne agoba alina okuba nga alina obwannannyini ng'alina ekyapa nga ye nnannyini ttaka ettaka lino terina kyapa wetwogerera terina ekyapa ekiri jeno kubanga tugenza okuzuukuka ng'ettaka baalisalasalamu emirundi egi esatu tugenza okunoonya mukama wange bwina ali wano nga Mulago bajuwaako acres 41 Katanga nefunako acres 31 ekkuba eryo lyolaba eryo lina acres 6 eryawula Mulago ne Katanga wakati awo bwogenda okukola toto y'ettaka essaawa eno gye twakafuna mwaka oguwedde basaveeri banoonyezza waliwo acres 79.2 kati ne tugenda okuddamu okunoonya nga tunoonya empolampola nga epaati ya Seemwaya waliwo ettaka eryabbibwa ku ttaka lino ekikweza acres 83 ng'oyise ku rawundi eve wandegeya wali ogende ku Isufule Road wali ogende ku Mulago wanodde Katanga Seemwaya eri awo waliwo acres nga 2 oba 3 ezaali zibbiddwa okuweza tote eno bwe tugenda okunoonyereza ettaka lino awantu we twasanga nti wali plotted batoolako sheero erina akaapa akalowoozebwa nti kakolebwa mu State Council ne mochari ye Mulago nayo erina akaapa naye nga main hospital ku eka kwetudde 42 almost 42 kuba eri 40 point terina kyapa eddwaliro Mulago terina kyapa okay interest yaffe eri ene mange wammwe gye mugamba nti wammwe definitely interest fenga aba family ya Samuel interest yaffe eri bamuyita buyisi bwomu buyisi bwomu eyafa gwe bagamba nti yaguza Mulangira ne muzzukulu wa Samuel by the way ye muzzukulu omukulu kati mwe lwaki muwakanya kino nga agamba nti yaguza Mulangira muzzukulu woli ebyaddala yali nnannyini ettaka anti kakati ffe tuwakanyiza nti buyisi talabanga ku kyapa kya ttaka lino buyisi taata wange omugenzi Mungu amusaasire talabanga ku kyapa kya ttaka lino aba yatunda kibanja anti kenabuuzizza mukulu Basiri Haji ow'ekibanja asobola okugula ekibanja n'agoba ow'ekibanja okujjako nga simanyi amateeka g'ettaka oba gwe bino zobifolowinga natandika nzize nkwagala naye nakwagala nnyo ku nsonga za wano empereerwe ow'ekibanja asobola okugula ekibanja n'agoba ow'ekibanja nandowooza nti ow'ekibanja ye yandiguzizza ow'ekibanja kaŋŋambe nti ab'Akatanga be bandibadde baguzaani be bandiguziza Mulangira ng'ab'ekibanja kati Mulangira n'anoonya bannannyini ttaka aggukira wammwe yes naye Mulangira talina authority yonna egoba muntu ku ttaka ebbaluwa tewaziwulidde nga zikaaba jjo nga bazisoma zingonga buŋoonyi ebbaluwa naziwulidde naye mu background ekyasinze okunsesa ndinawulidde yabaga nti ate eka 13 zigenze mu 15 ekitegeeza nti nabo bali ku ttaka bamanyi ekituufu abatuuze b'omu Katanga yes kati olwaliro mwe muzize wano mwe bannannyini ttaka ly'e Katanga abatuufu yes Mulangira baba yagula alina kubanga yagula ku mmwe ateekwa okuba Mulangira nga yagula ku ffe